oba muyaya abere 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 omwana Kenzo, omwana Kenzo, omwana Kenzo, omwana Kenzo. Precious Remy ayimbidde Donzera Kayimba namuddamu mukambo obwenjawulo. I know my man more than anybody trading bad vibe on internet. Please go mind your business. Oba muyaya abeere oba malaya abeere oba smart wire abeere byeyogera tebikwatako omukyala mukulu. Genda mu maaso n'okuba nti okwata gazigogo w'emmete. Toyina evidence, toyina kyongamba. Omugenda mu maaso n'okumuportrayinga nga bali omwenzi nga bweyagenda mu maaso n'okuba nti yasula nawe. Letter evidence zerina ringi golina ki obukambwe bwa ttabu. Nze ngenda kwagala omwami wange paka lwandifa gwe oba kikuluma kikuluma nze manyi kyenkola. Bw'alindekawo kale alindekawo naye nga tofa ali mu bazadde bange. Bindeba Raymond agenze mu maaso n'okuba nti akutekinga over the media nga bulijjo nga Remy bw'agenda mu maaso n'okuba nti abikola mpola mpola. Ogamba otya munnakampala, ogamba otya munnauganda amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimusona Mbalundi Kimwea Maxudi Junior Medini Uganda omukutu guli gumu gwa Uganda Mukamoli. Webale kuba nti otwagala okusubscribinga ya subscribinga tonaba kuba nti osubscribinga genda maaso n'okuba nti osubscribinga tusobole okuba nti otambula ffenna agala okutuukira for business. Genda mu maaso n'okunyiga enamba zino ez'essimu osobole okuba nti osevinga ku WhatsApp osobola okuba nti otuweereza ka message. Enamba eri 0787009535. Njiddamu enamba eri 0787009535. Yeyo enamba yange ya WhatsApp osobola okuba nti ontuukirira ne tugenda mu maaso n'okuba nti tukola ebintu ebyenjawulo nga birina okuba nti bibeera. Mwebale kuba nti mutambula naffe, mwebale kuba nti mutwagala, mwebale kuba nti musubscribinga, mwebale kuba nti eva mubeerawo okusobola okuba nti mutulaga ebintu ebyenjawulo. Ngenda mu maaso n'okuba nti nkuwa ekitiibwa gwena ampuliriza akola emirimu egy'enjawulo. Ngenda mu maaso n'okuba nti nkuwa ekitiibwa era nkusamunya ekitiibwa gwe munnayuganda wenna ali eyampuliriza. So far now kansobole okuba nti nkutwala ku kyandeese then tusobole okuba nti tukwatagana bulungi nga bwe tulina okuba nti tubeera. So far njagala nkugambe nti mukyala mukulu amanyikiddwa nga Precious Remy. Yes, Precious Remy si musanyufu na mukyala mukulu amanyikiddwa nga Donzera. Ebigambo byagenda mu maaso n'okuba nti amwogerera n'okuba nti amwogerako. Remy agamba nti Remy agamba nti Donzera amaze ebbanga pitirivu ng'agenda mu maaso n'okuba nti amulirako obugaati okumuvuma okumutwalira okujabuusa n'okuba nti amalamu bbaawo ekitiibwa. Ekintu kyagamba nti si kituufu era agendeze mu maaso n'okuba nti amuwooninga ng'amugamba nti byonna abikole wabula ng'ate talina okumanya nti talina kugoyinga beyond okusala ensalo ogenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo amanyirira Bindeba Raymond we kubanga ye amanyi gye bavudde. Jukira recently Donzera avayo n'atutegeeza nga Raymond Bindeba bwe yagenda mu maaso n'okuba nti amusaba omukwano we bali mu United States of America. Yategeka show ya Angela Carona ebisigaddewo mpola mpola Boston mpola mpola. Yagenda mu maaso n'okuba nti amusaba omukwano era nga bagenda mu maaso n'okuba nti basiiba bonna n'okusula bonna mpola mpola. Kino nno kyagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo kimuggyako embeera n'okuba nti oba oliawo batandika okufalinga in love. Agamba nti oba oliawo baali mu mukwano okumala emyezi ebiri era nga mu process eno Raymond waliwo omukyala gwe yasobola okuba nti adropinga nga amaze naye emyaka 10 nga naye amusuubiza embaga abula unfortunately yagenda mu maaso n'okuba nti ate alabibwa n'omukyala omulala. Raymond Bindeba y'omu ku basajja oba oliawo abali mu United States of America bannayuganda abalinamu ku pepa era nga oba oliawo mbwe omuntu wa wansi amwagala nnyo. Bino byonna Remy Donzera yasobola okuba nti abyogera ng'agezaako kakasa omukyala mukulu amanyikiddwa nga Precious Remy nti kyoliko kikyamu ddala era wooliko wafu ddala. Bino byonna abikoze agenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo agenda mu maaso n'okuba nti aportrayinga ekifaananyi ekikyamu. Raymond Bindeba agenda mu maaso n'okuba nti afiirwa erinnya mpola mpola wabula ng'ate omukyala ali ready okukola buli kimu okusobola okuba nti oba oliawo protectinga brand y'omwami. Omukyala amanyikiddwa nga Donzera. Donzera events bamugambye Precious Remy RIP amugambye nnyabo oba muyaya abeere oba malaya abeere oba smart wire abeere funa ku byokola. Nze nagenda mu mukwano nga ntimanyi era buli kyenkola ngenda maaso n'okuba nti nkimanyi. Togezaako kumpa advice mu relationship yange kubanga nze sigeranko ku makya nenkuwa advice ku basajja bogenda mu maaso n'okuba nti weebaka nabo. Nze munsanyusa nnyo ba online in-laws mugenda mu maaso nogeza
n'okugezaako okuba nti muportrayinga ekifaananyi ekikyamu n'okutugezaako okuba nti mutusuddiyo okusambira emabega nga mulowooza oba oliawo tetulitegeera wabula ng'ate kyanaku nnyo nti ebintu bye mugenda mu maaso n'okuba nti mukola bimalamu biswaza eggwanga bimalamu amaanyi era nga oba oliawo ebintu ebyo sibyagalira ddala njagenda mu maaso n'okuba nti nkola byenjagala njagenda mu maaso n'okuba nti yes ndabirira omwami wange n'okugezaako okuba nti oba oliawo yes mufaako bulungi njagenda mu maaso n'okuba nti nkola ebintu ebyenjagala kubanga ate mmwe mugenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo temumbalamu magezi nti ddala nze omusajja nagendayo nga amwagala era nga tewali asobola kumunemesa oba muyaaye abeere oba malaaya abeere oba smatiwaye abeere nze amwagala ebintu byange naawe oliwaddemu okuba nti tomuwa bibyo yes gwe wagamba nti fere tomuwa bibyo nze genda muwa ebyange era nga gwe kiruma agenda kuba nti yeetuga kubanga omwami gwe njagala bino byonna Donzera tebimuyisiza bulungi era kyemanyi bulungi storage obwedda tukulinze ŋŋanzija banange enviiri empanvu zibakoledde oba nsigale ku mutwe omukalu sinaya firuta abantu bagamba Donzera ye firuta ndi mukazi mulungi naturally ate ennyindo sirina bwaguuga ekyo nakyo kikulu nnyo webaze Katonda nga Katonda yakuwa akanyindo akalaalo nga akange ng'ennyindo tolina bwaguuga webaze Katonda nti Mukama asobola okubeerawo n'akubumba mama wo n'akubumba ennyindo kati nze sigenda nko ku plastic surgery naye raba Look how I'm looking. Mukama mulungi nnyo. Ennyindo sirina bwaguuga. Anyway, tutandikire wa. Amannyo. Show sponsored by. Hey, eno show. Eno show is sponsored by what? Bakyali wano mukuntererezaamu Briella jango terezemu wano ku mataala lino ettaala livaamu saagala abawagizi bange bawa video njagala mbakolere video gye mugenda okutambuza gyogenda okulaga muka mwana wo tidoni yayogedde bwati yeah my studio is really cute oba neeyongere wano ate our lighting muba mugijjamu kati oba neeyongere wano mubimuli ebintu by'abantu balinamu ojjawoza nti nyongo bino ebintu byabalina mpanange. Don't forget to subscribe on my YouTube channel at Donzera. Ngenda kuteekayo kakinakuka mu bwangu obw'ekitalo kakinakuka kagenda kuba gyekali mu bwangu obw'ekitalo kagenda kuba gyekali kakinakuka kagenda kuba gyekali mu bwangu obw'ekitalo ate wano America tukirizibwa okuteekayo everything we want ku social media anyway so mpaka yimba nga bwegenda mu vibe nga bino ebya lighting binajjedda sirina filter. I do not have filters. Video nga bwogiraba bweri ndi mulungi bulungi naturally. Teekayo akayimba YouTube ebadde eyimba Briella is your best friend. Bali wano ku ebintu studio ejjudde tuwe video video ejja amataala gano leero gekyanze Britney oba video njijja ng'olaba ettaala eno yekyanga kirabika waliwe mugitadde wali ne wali ebadde ekola ebintu wano enywedde just something kiri wano tekako tukyatereeza ebintu munnange eno anikaati eno ya kino muzimu. okay inzo kubeterera you are beautiful naturally with makeup anyway tekayo akayimba yita munno abe Dubai muzukuse abekata muzukuse abe Omani kubanga tugenda kukigula abe London muzukuse abe Germany
abawa muzukusa abawa sawa ya kuzukuka sawa Uganda ziri saa 9:08 buno budde buba bwakuba munnankani buno budde toyina kwebaka abasabi balina okubanga bazukuse fa abazikuba mtu ino okubanga tukoze eki naffe tukoze eki tuzukuse. I'm in love with your hair. Thank you so much. Yeah, enviri sibye bino nti enviri nazije wa mama gundi simanyani. No, me I don't have any sponsor. I sponsor myself. Yeah, enyindo si waguga kakala keko bananga omukubi w'oluyimba nze nja kwekyanga bambi towebaka Monique nga lwaki webaka njagala ndu bavire ku ntono. Everybody has been asking, everybody has been waiting for this video. I just want to clarify some things very bad, and actually I was like talking to my management, but don't say anything, but at the same time I need to say something. Mbuliranga bino binkwatako nnyo, you know, bino binkwatako nnyo. Nothing is personal, binkwatako nga nze eyazokirira linga ba Smart Wire Association twagala abantu abewandisa mba Smart Wire Association. Actually nyine kibina kyentandise Smart Wire Association nga boba wewandisa mu Smart Wire Association tusoka ne tukalako background check ne tutegeera wake engaging abantu bameka wakawasa abantu bameka wakamenya emitima gy'abantu emeka byonna Smart Wire Association eri registered from today. Bwoba oyagala omukazi omunnabulaaya ng'owulira oyagala kubeerako na muntu w'ebulaaya, oyagala muntu babayita batya, oyagala muntu ali mu showbiz bakina badonizera okitegeera byonna tugenda kuba tubikolako. Tugikoledde abaami Smart Wire Association njikoledde abaami in that bw'otuuka okuwasa you just don't get busted kubanga febyo tuba twabikolako dda tuba twabiyisa mudda nga kwegamba tuba tusobola okukulwanirira okitegeera tuba tusobola okukulwanirira sitwagala kubeera nga ate ebintu bigwawo bagamba banange ebigwa bitalaze tukoze tutya damage control. Kakati abasajja mwenna abali eyo muyingire Smart Wire Association. Oyina okubanga toli mumpi, qualifications tolina kuba mumpi, tolina kuba mufere, byolina okuba nabyo olina okubanga olina waya nga kyekyo, oyina okubeera ng'oyina maso kuba ffe abakazi nga ffe twagala maso ng'okuba jimu eyo yegenda okubeera Smart Wire Association bye twagala. Kakati ate buno obumpwancu bagamba mukene mulireyo. I will never post any nigger for some reasons. Nze sera bisa either nkulyamu nenkuteekeri oba nenkwanika. Anyway, olwaleero olunaku mulindwa. Ntandikire kuki? Just mumuulire ntandikire kuki? Mwe kiki mwagala ntandikireko? Ngenda kusoma comment nga bwe ngenda kupininga wano enamba ng'okuba ku simu gye ngenda okuteekako under the Comment Readers Association. I'm ready. Neba nange nnumya Mukama Katonda nali sikimanyi nti nze nsinga okugenda viral. Even when I don't think like I should go viral, I go viral. Bambi ne tutuusa okusaba kwaffe eri Pastor Manjeri. Eno recap y'omwezi guno, eno recap ya wiki eno, Pastor Manjeri Pastor Manjeri alina okunneekwatako. Ekisooka ne muwa ebizigo n'addayo mukala ye oba si ekyo ambuulire bwe nnyina omuwa
filters wenkolamu ebintu